mu bulamu bwe tuwangalira mu nsi bangi muffe tulabanga tetusaanidde kubeera we tuli, bangi muffe twegomba ate abatuli waggulu, era bangi muffe olw'obutamatira bwaffe tutunuulidde nti oba oli awo we tuli tetuteekeddwa kubeerawo, tuyina kubeera ate mu bire. Ne muganda wange wenna ndaba, muganda wange wenna mpuliriza, fubanga nnyo okulaba nga mu bulamu bwo oteekangamu kye tuyita kanaa, oteekangamu kye tuyita okumatira. Beera mu mativu ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde. Embeera gye tutambuliramu mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala yagirayira n'agamba nti watilika al ayyamu nudawiruha, abange endayira ennaku ezijja zikyukakyuka mu bulamu bw'abantu. Abadde ayavula essaawa eno enkya togenda kwavula, abadde weevuga essaawa eno ng'ovuga boda enkya ogenda vuga mmotoka. Watilika al ayyamu nudawiruha. Abange mugezeeko okulaba nga musiima, muyingize kye tuyita kanaa mu mbeera yonna buli omu gy'olimu. Yingiza okumatira, yingiza embeera egamba nti I feel contented with Allah subhanahu wa ta'ala has given me. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde waliwo atakirina. Muyige okusiima, mweteekemu embeera y'okusiima, mweteekemu embeera y'okumatira. Abanga omuntu atamatira Allah subhanahu wa ta'ala tamwongezaako. Yensonga lwaki buli kanaku tukubirizibwa okubeera nga tusaba edduwa eno. Allah subhanahu wa ta'ala yasomesa omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti mqulu agambe nga Allahumma zidina wala tanqusna, Allah twongereko ku birungi bye tulina oleme tukendeeza ku byo. Era mu kirungi kyonna kyolina n'embeera yonna gy'olimu essaawa eno gwoba gitunuulirako mu mbeera emu oba endala gitunuuliza oyo atagirina. Gwatambula tunuulira omulema, siima matira. Gwalidde ku mmere wadde olidde bijanjaalo na ssuusa, olidde bijanjaalo na doodo, olidde kawunga na mukene, matira, waliwo atakalidde. Basajja woba oli wabweru bw'oti ng'otambula Allah akuwadde eddakiika nga 5, akuwadde eddakiika nga 3, akuwadde eddakiika nga 2, dakiika 15, ofunye tayimu etambula, lowooza ko oyo ali mu kkomera talina w'atambulira. Allah subhanahu wa ta'ala bangi abatadde mu makomera talina w'atambulira. Bantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala abeebasizza mu malwaliro talina w'ayinza kutambulira. Asaba busabe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yise ekiragiro kyonve wano olw'obulumi obungi, tolina wakuluma. Lwaki teweebaza Allah subhanahu wa ta'ala? Tolina abange funa okumatira gwe mu bulamu, fuba nnyo okulaba ng'oteekamu okumatira, funa okumatira. Allah subhanahu wa ta'ala kimu ku kyavunula nakyo nti okukwebaza. Anti yagamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Empeera gyensoosa okusuubiza, gyensoosa okukolera omuntu yenna ayingiza mu bulamu bwe okuneebaza n'abeera musiimu ku ekyo kye nkyamuwadde, la azidannakum, kye ngenda okusookerako kumwongezaako. Woba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akwongezeeko, tunuulira oyo atagina kyolina, omwebaze Allah, omulage nti oli musiimu, oyingize mu mutima gwo kye tuyita kanaa, obumativu n'okumeera ng'oli oba oli awo oli musiimu, Allah akwongezeeko. Ayina amaaso tunuulira muzibe. Please, gwatambula tunuulira omulema. Ayina akagaali tunuulira atambuza ebigere. Akaba boda empewo enfuuwa nga tonneevuma boda, waliwo Allah gwatagiwadde nga ye anoonya kiboda ekikadde avuga ekyo. Apangisa tunuulira abasula ku streets. Abasula ku streets mutunuulira ate abasula mu kasasiro ebuwambo wansi eri. Mu mbeera yonna gy'otunuulira weebalizemu Allah subhanahu wa ta'ala. Beerako embeera gy'osiima ogambe nti Allah wano w'okyantadde wensaana kituufu. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم نتوب إليك. kigambe munno atakifunye kitetezeeko munno tisiima n'embeera teweevuma mbeera Allah gyakutaddemu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.